Tawunikiraka w'ekibuga Kayunga Margaret Nansubuga omusolo gwasolooza tegujja bulungi era kimuwalirizza okuggala amaduuka g'abasuubuzi bangi olwo balyoke basasula emisolo. Ono agamba nti kino akizudde nga kiva ku butamanyisibwa misolo gye bateekeddwa kusasula era naddi lwe bagisasula. Tubaye tutuze babulira emisolo gye bawa ekisooka lwaki balina okuwa emisolo then emisolo gye bawa gavumenti ezikozesa ki leetu zikozesa ki then biki ebibaluma tusobole obirespondinga to. Ono asinzidde wali mu Kayunga Central Zone n'alaga obwetaavu obw'okumanyisibwa abantu baweereza ku mbeera mwe bakolera okusobola okuvuunika ebizibu ebyekuusa ku misolo gye bawa. Kino wekijjidde ng'abasuubuzi beemulugunya ku misolo gye bagamba nti giyitiridde obungi era gibalemesezza okutambuza obulungi emirimu gyabwe. Ne bagamba nti edduuka lijjamu ssente bwe ziti era ogenda sasula ssente bwe ziti nti abannange nina 5 tya tukomye 8 toyongera kubageninga ne bawandiika ne bagenda. Kubanga owulira oli yeemulugunya ate mwansabye license ate kati mukomyo mwagala property tax so tuzze tubabuulira ebika by'emisolo byonna ne tubyawulamu ne tubasomesa buno omusolo lwaki balina okuguwa bwe guti kino ekika lwaki kirina okuweebwa then ani alina okukiwa then ne bagubwa batya. Ono asomesezza ku bika by'emisolo bingi n'engeri gye bisasulwamu wamu n'ebyamaguzi ebiteekeddwa okuba nga biweerwa emisolo. Mu kiseera kino abasuubuzi bangi wamu n'ebyamaguzi byabwe babadde bakaaba ttwawa nga ntulege nga bagamba nti emisolo egibabinikwa mingi nnyo ate nga n'egimu tebagimanyi. Abantu bamanyi balina okuwa omusolo naye oluusi abantu bafuna ensonga ze beekwasa so ffe kitwakatako okukomangawo ne tubajjukiza obulungi bw'okuwa emisolo era emisolo gikola ki. Mu kiseera kino emisolo tegikaabya b'e Kayunga bokka naye buli basuubuzi we bali waliwo okwemulugunya okwetooloola eggwanga lyonna.